katale Busaawuula mu town council y'e Kyengera balumbye poliisi y'omu kitundu kino nga balumiriza omusirikale Kagame okubeera emabega wekikoosi ekibabbako pikipiki zaabwe. Bano olukitegedde nti omusirikale ono yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi y'e Nalumunye naye bagirumbye okubaako bye batangaazibwa. Bano ababadde abakaawo okukira omususa bategeezezza ng'omusirikale ono Kagame bw'agufudde omuze okubuzangawo pikipiki zaabwe mu lukojjokojjo nga bw'azikwata tebaddamu kuziraba. Begatta n'ababbi ne bakwata ababbi ne bagamba abaana b'okukyalo bakola ki? Ne babba. Poliisi tugikoye yawo abagikyusa bagikyuse President Museveni atuyambe kimu agambeko ku basirikale be. Mugunda Godfrey kansala w'ekitundu kino y'omu ku balozezza ku bukulupya bw'omusirikale ono oluvannyuma lw'okumutegulira pikipiki ye bwe yali ku poliisi kyokka bwe yagezaako okwekubira enduulu ku poliisi y'emu eno ey'ensangi omusango gwe ne gufutyankibwa. Alabiddwako mu mibiri egy'enjawulo era ne ku olubiri yange lwe yabbibwa ne tugenda mu kamera ensangi ne tumulabya ddala ng'abamulumye yali yasuze najja n'ajjawo piki. Kigambibwa nti omusirikale ono aliko ne pikipiki gye yazise gye buvuddeko kuwa bodaboda omu ng'aliko gy'agenda okubaako abantu bakwata kyokka kyamubuuseeko ate omusirikale ono bwe yakomyewo ng'ayanjalansa. Akapikikane kawadde omusirikale emisana n'abantu weebali n'abasirikale weebali mbadde nsaba bandiza akapikikange nkolera abaana bange. Kansala w'ekitundu kino Nakito Esther Grace ng'ali wamu n'atwala ebyokwerinda ku kyalo bagamba nti obumenyi bw'amateeka buyitiridde mu kitundu kino. Kati tukubiriza poliisi ku mulundi guno omusango guno gukwate kannabwala okulaba nti omusajja oyo akomyawo pikipiki y'omutuuze waffe. Era ekireetera okuba nga abantu babuusabuusa kati poliisi bwe bubbi obwenkukunala obubeerawo. Omuwagizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oyesigire akkiriza nti Kagame yali wa poliisi munnaabwe kyokka baamuyimiriza olw'empisa z'ensiiwuufu. Naye nga twagala okubategeeza nti omwami ono abadde takyakola naffe weewaawo kyeyasooka yagijjayo ng'akola naffe naye nga tugenda munoonyerezaako ku mivuyo gino. Mark Jackson Kasule ne Shafik Galiwango, BBSKATI.